Muna Democratic Party leero Clinto yali yeegwanyiza entebe y'obwa President mu America amaze nayogerako eri eggwanga oluvanyuma lw'okumala sabiiti nnamba ng'akyali mu kiyongobero eky'okuwangulwa mu kalulu. Leero Clinto annyonnyodde ku ngeri gye yawangulwamu Donald Trump nga na buli kati tannafuna mbavu kwogera wabula ayagala kusirika busirisi na kubeera yekka kubanga ebyava mu kulonda byamukuba enkyukwe. Clinto agamba nti okuva sabiitiewedde yonna ayagala kusoma ku butabo obwo obubuzzaamu amaanyi ssaako n'okumunyiga omutima nga kw'otadde n'okubeera n'embwaze nti era tannayagala nnyo kufuluma mu nju n'omulundi n'ogumu. There have been a few times this past week when all I wanted to do was just to curl up with a good book or our dogs and never leave the house again. But if there's anyone who knows how to pick yourself up and get back on your feet and get to work, it is Marion. I know many of you are deeply disappointed about the results of the election. Okwogera bino Clinton abadde ku mukolo gw'abaana abatalina mwasirizi ogubeerawo buli mwaka ogwa Children's Defense Fund mu kibuga Washington gye yayitiddwa okubeera omugenyi omukulu n'ategeeza ng'okujja bwe kyamubeeredde ekizibu kubanga tayagala kulabika nnyo mu bantu ensangi zino. I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me, but I did decide to be an activist, to use my law degree to help kids. Ono ategezeza nga bw'atasobola kunnyonnyola ngeri gy'awuliramu oluvanyuma lw'okuwangulwa wabula n'azzaamu Abamerika amaanyi okulwanirira ensi yaabwe okwagala ennono z'eggwanga lino okulaba nga Amerika efuuka eggwanga eriggumidde wadde nga si ye mukulembeze. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that is hopeful, inclusive, and big-hearted. Please listen to me when I say this. America is worth it. Our children are worth it. Believe in our country, fight for our values, and never, ever give up. This is Kingdom TV.